Mukama yebazibwe bassebo ne bannyabo balamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Njagala kwebaza Katonda atusinkanyiza nate olunaku luno olwaleero olunaku lwa Sande. Ntuuse mu programu yaffe eno eya bulijjo buli lwa Sande nga tonagenda ku kanisa eyitibwa Church Before Church. Kwata ekitabo kyo, kwate peeni yo, tubeeko bye tuyiga amakya ga leero mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Akubuuzaako nze mukwano gwo Brother John oba John the Preacher, erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Nkwagaliza akaseera akalungi omuweereza, nkusabidde ekisa kya Katonda okukulembera ekkanisa mw'ogenda okuweereza ekigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo n'amafuta ag'eggulu gabeerewo okuba nga googera n'emitima gyaffe. Bassebo ne bannyabo olunaku lwa leero tugenda kwejjukanya ku mulimu omunene oba obuweereza obunene Kristo bwe yatulekera ffenna ng'abakkiriza. Mukama waffe bwe yali agenda yaleka ebigambo bye yayogera ebyali eby'amaanyi. Omanyi abantu bafaayo nnyo ku bigambo omuntu by'ayogedde ng'agenda. Bw'onoosoma Makko essula 16 yeesembayo, Yesu Kristo ng'amaze okuzuukira, olunyulo 15 okukka wansi, agamba abayigirizwa be nti mugende mu nsi yonna mubuulire enjiri eri amawanga gonna n'eri ebitonde byonna. Bye bigambo Mukama waffe Yesu bye yasembayo. Era n'abaga nti laba ndi wamu nammwe okutuusa emirembe gino lwe giriggwaawo. Bayibuli egamba nti awo abatume ne bafuluma ne babuulira enjiri, Yesu n'akoleranga wamu nabo mu bubonero obwaddiriranga ekigambo. Matayo alipootinga ekigambo kye kimu mu Matayo essula eya 28 era essula esembayo, ebigambo ebyo Mukama waffe abyogera amaze kuzuukira. N'agamba nti mugende, mpeereddwa obuyinza mu ggulu ne mu nsi, kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa, nga mubabatisa okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, nga mubayigiriza okukwata byonna bye nabalagira mmwe. Ebigambo ebyo Mukama waffe abyogera agenda mu ggulu. Bw'onoosoma ekitabo ky'ebikolwa by'abatume essula esooka, Mukama waffe agamba abayigirizwa be n'abagamba nti temuva mu Yerusaalemi naye mulindirire okusuubiza kwa Kitange kwe mwawulira gye ndi. Mubeere mugenda kubeera mu kisenge kya waggulu, mugenda kuweebwa Omwoyo Omutukuvu. Bw'alijja ku mmwe mugenda kuba n'amaanyi, mubuulire enjiri mu Yerusaalemi, mu Buyudaaya ne ku nkomerero z'ensi. Ebigambo ebyo Mukama waffe bwe yamala obyogera n'alinnya mu ggulu. Bayibuli nti ekire ne kimutoola nga bakola ki? Nga balaba. Bye bigambo Mukama waffe Yesu bye yasembayo okwogera n'abayigirizwa be ng'abatuma kugenda kubuulira njiri. Bassebo ne bannyabo, bwe tusoma mu kitabo kya Matayo essula eya 24 olunyulo 14, era ffe ng'obuweereza bwa Voice of the Gospel ekyo kye kyawandiikibwa kyaffe. Matayo essula 24 olunyulo 14 kigambo bwe kiti: n'enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa mu nsi zonna okuba omujulirwa mu mawanga gonna, awo enkomerero n'eryoka etuuka. Abantu bangi bazze balanga enkomerero. Eriyo n'abaagamba abantu mu 2000 Yesu agenda kukomawo, abantu ne bali ebyabwe. Yesu tasobola kudda okutuusa ng'enjiri ebuuliddwa mu mawanga gonna. Bassebo ne bannyabo, we tuwogerera abantu abasukka 1 n'ebitundu 6, 1.6 biliyoni ey'abantu be abatannabakuwulira ku Yesu mu nsi, nga tebawulirangako ku Yesu, nga tebawulirangako ku Yesu. Bassebo ne bannyabo, enjiri yokka, nziramu, enjiri yokka kyekikozesebwa Katonda kyayinza okukozesa okutuusa abantu oba okuleeta abantu eri Kristo bamutegeere era balege ne ku mukwano gwa Katonda gw'ayina eri abantu. Kati gombulizi w'enjiri ali eyampuliriza, gw'okyasibye Yesu okudda bw'oba nga tonabuulira njiri. Leero tuzze kwejjukanya na kwegolokosa na kwezuukusa na kuddamu kukola mulimu ogwo Katonda gwe yatuyitira okukola. Katonda yatuyita kubuulira njiri. Abantu bangi bali eyo tebanabakuwulira Yesu Kristo,
tebana bakuulira njiri eri abantu abatanategeera Kristo kyeki. Twebaza Mukama ku lw'abantu abali mu kibuga kubanga bo balabye enjiri ku TV, bawulidde enjiri ku radio, ne waliwo abantu abali mu bizinga radio gye zitatuuka, waliwo abantu abali mu byalo radio gye zitatuuka, abatayina TV tebalina na busobozi bubeera na radio, n'abamu ku bazirina tebalina busobozi bugula manda nga tebawulirangako ku Yesu. Bali eyo balinze gwe nange Katonda atukozese okutuuka gye bali. Olwaleero nze kugamba mu programu eno ekkanisa nga tonagenda ku kanisa, okutte Bayibuli ogenda ku church kirungi, naye okimanyi nti waliwo akutte eccupa kati agenda mu bbaala. Okutte Bayibuli yo kirungi nnyo, ogenda wa musumba wera omwagala, naye okimanyi nti waliwo agenda mu ssabo kati we twogerera. Okimanyi nti waliwo gwe baatumye enkoko nga ye ekimutwala mu ssabo kubanga gy'akuŋŋaanira tebamubuuliranga Yesu era tamanyi Yesu byakola, nga singa omubuulidde singa ategedde teyandigenze mu ssabo. Kyenziza okwogera naawe leero muganda wange gwampuliriza, bwe tusoma Timoseewo ekisooka, Timoseewo ekyokubiri, Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okuna katubikulewo mangu mangu nemwe kwogera bwogezi. Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okuna olunyiriri olwokutaano. Timoseewo ekyokubiri essuula yakuna olunyiriri olwokutaano. Bayibuli egamba bweti, naye gwe tamiirukukanga mu byonna, bonaabonanga, kolanga omulimu gw'omubuulizi w'enjiri, tuukirizanga okuweerezaako. Kati waliwo agamba muli nandibadde mbuulidde enjiri singa omusumba ampagira okugibuulira, singa bangulira omuzindaalo nandibadde nabuulira dde enjiri. Muganda wange Pawulo yakitegeera akugamba, yali agamba muganda ffe Timoseewo, naye naawe akugambiramu, bonaabona, tambuza ebigere, yimirira ku street nga toyina muzindaalo, kola kyonna ekisoboka naye ng'ofuba okulaba ng'okola omulimu gw'omubuulizi w'enjiri, olyoka otuukiriza okuyitibwakwo. Ndi wano okuzzaamu amaanyi omubuulizi w'enjiri ali eyo, bayinza obutakuwagira bayinza obutakuwagira, omusumba wo ayinza obutakuwagira, ayinza obutakugulira muzindaalo. Oyinza n'okumulanga ssente azikutte millions of money n'aziwaayo ku mbaga ya kabaka, n'aziwaayo mu bivulu by'emipiira, n'aziwaayo mu bintu ebirala byonna, gwe nga takugulidde wadde akacupa k'amazzi. Ekyo kireme kukumalamu maanyi. Oli alina okuyitibwakwe, naawe olina okuyitibwako. Gwe yimirira okole ekyo ky'oteekeddwa okukola, okole omulimu gw'omubuulizi w'enjiri. Omulimu gw'omubuulizi w'enjiri gweguliwa? Gweguliwo ogwo Pawulo gwagamba Timoseewo nti bonaabona, kola kyonna, tuukiriza omulimu gw'omubuulizi w'enjiri, kola okuweerezaako, kwe kuliwo okwo. Omulimu gw'omubuulizi w'enjiri gweguliwa? Bakolinso ekyokubiri essuula ey'okutaano olunyiriri olw'amakumi 20 agamba bw'ati, kyetuva tubeera ababaka mu kifo kya Kristo, Katonda ng'afaanana ng'abeegayirira mu ffe, tubeegayirira mu kifo kya Kristo mutabagane ne Katonda. Bassebo ne bannyabo, omulimu gw'omubuulizi w'enjiri kutabaganya aboonoonyi ne Katonda. Okutabaganya aboonoonyi ne Katonda gwe mulimu gwaffe. Njagala kuwa ekirango ky'oyinza obutayagala. Gwe omubuulizi w'enjiri ampuliriza mu kkanisa nziramu, gwe omubuulizi w'enjiri ampuliriza mu kkanisa, toyinaamu mulimu munene, toyinaamu mulimu munene. Omulimu omunene gw'oyinamu gwakujja kutuula kuddamu kukwambaza, kuwulira njiri, oddeyo ofulume ng'ojjudde ogende ebweru. Omulimu gw'omubuulizi w'enjiri omunene guli bweru. Era nsekerera era neneewuunya nenkwata ne ku ttama okusanga omubuulizi w'enjiri alwanira akatuuti k'ekkanisa. Ng'olwanira naawe akatuuti k'ekkanisa, olwanira essaawa emu yokka mu wiiki nnamba, n'olwanira essaawa emu yokka mu wiiki nnamba mu bantu 30 nga weetadde wansi,
Katonda ng'akuyise okutambula amawanga. Katonda ng'akuyise okwogerera ebibiina ebinene. Kati nze oyinza okusanga nwanyi akatuti k'ekkanisa nkagaza ki? Oyinza okugamba Brother John gwe tobulya mu church mbuulira. Neera bamala kumpa. Olumu n'okugaana ne ŋŋaana. Nze nga nagambye nti njagala katuuti buli lwa Sunday nkafuna. Ogwo mukisa Mukama agumpadde. Naye siina kye nkaagaza kubanga siyitibwanga kukalakata byennyanja olwedde ebivube. Nze Katonda antumye kuvuba bantu. Naawe Katonda kyakutumye. Katonda akutumye kuvuba bantu. Katonda ategesa amawanga ebweru. Omulimu gwaffe ng'ababulizi b'enjiri. Ekkanisa ezaffe ababulizi b'enjiri ziri eyo mu mabaala. Abo boolaba abatamiivu, abo boolaba abasamize, abo Katonda batutumyemu. Abatannamanya Katonda tugende tubatabaganye ne Katonda. Kati nkomyawo ekibuuzo gy'oli mubulizi munnange. Bw'oteeka emizindaalo ebweru, entunnunsi zo, omutima gwo ddala gwogera kutabaganya abantu ne Katonda oba kuwa ssente. Ekigendererwa kyaffe ng'ababulizi b'enjiri kiteekwa kuba kuvuba myoyo, kuleeta bantu eri Kristo, kuleeta boonoonyi bajje eri Kristo, kutabaganya bantu ne Katonda waabwe, abatamumanyi bamutegeere. Yesu yeebazibwe. Ogwo gwe mulimu gwaffe ng'ababulizi b'enjiri. Y'ensonga lwaki ffe ababulizi b'enjiri tuteekwa okwagala aboonoonyi, tukyawe ekibi. Tosobola kusanga mubulizi wa njiri akolimira mwonoonyi. Kati nze ogenda kunvuma kivumo ky'ekinyiiza. Era kyovula bano baganda baffe babeera okwo ne bavuma ne bawemula ne bakola biki, toyina kyogenda kunvuma ne kinyiiza kubanga nze nkimanyi nti gwe okunvumaako gwe bw'onvuma si gwe onvuma, gwe oli mulungi. Gwe omwonoonyi ndaba oli mulungi nnyo. Oli mulungi nnyo nziramu, oli musajja mulungi, oli mukazi mulungi. Naye waliwo ekituula mu ggwe. Kati ekyo nze kyendiringa nakyo. Kyenkuba mu ssaala, kyenkuba mu kigambo, n'onvuma leero, n'onvuma enkya, ogenda okulaba nga mu butuufu toyina nsonga ekunvumya. N'olwekyo mwe ababulizi b'enjiri mbazzaamu amaanyi. Bandiba bakukwata amataayi nga kye kyakugoba ku street. Bandiba bakuyiira omwenge nga kye kyakugoba awo wali okolera obulirira enjiri. Ndi wano okuzzaamu amaanyi. Ddamu oyambale amaanyi. Ddamu obuulire enjiri. Bassebo ne bannyabo tubuulire enjiri. Abali eyo mwena mubuulire enjiri. Kozesa kyonna ky'osobola okukozesa okulaba ng'obuulira enjiri. Abamu ku mmwe muyinza obutayimirira mu kamera nga bwe ndi bwe nti. Abamu muyinza obutasobola kuyimirira ku street nga bwe nkola. Abamu muyinza obutayimirira ku bituuti nga bwe nkola. Oyinza okuba tobisobola naye oyina engeri endala yonna. Oyina engeri endala. Kozesa message. Sindikirayo abantu nga 20 message. Bagambe Yesu alokolera awonya. Bawe ku bujulizi. Tuyina engeri endala. Kozesa obuntu bwe buti. Obulaba? Okulabye kano. Lwaki weetaaga okulokoka? Munda mulimu ebyawandiikibwa. Munda mulimu ebyawandiikibwa. Mulimu ennyiriri. Okirabye? Kakozese. Gulayo obuzindaalo bw'ababulizi b'enjiri. Muyige okuteekamu ssente mu njiri. Omanyi abasinga bwe twogera nti muteeke ssente mu njiri mulowooza ŋŋamba muteeke mu nze. Nze ne bw'otampa, tompa kale. Yesu yajja kungabira kuba ye yampita. Naye mu kkanisa y'ewammwe funayo abaana abo boolaba balina omuliro bagulire akazindaalo. Bawe ssente bakole obuntu bwe buti. Oyina emmotoka wandiikako ekigambo ekinene. Muzze mulabe emmotoka yaffe ennaku zino yavaawo. Naye ng'ekigambo ekinene twali twakiteeka mu maaso okulokoka kulungi. Nga nakyo kibuulira enjiri. Kozesa buli ky'oyina. Kozesa buli ky'osobola okulaba ng'abantu bategeera Kristo. Bassebo ne bannyabo abantu bali bubi. Abantu bababba. Bagenda mbasamize ne bababba. Abasajja bakoze fujjo ku bantu. Batute baka abasajja. Babenzeeko. Babazaddemu abaana. Naye kiki ekikireeta?
abantu butamanya Kristo. Kozesa buli mukisa gwonna gw'olina okubuulira abantu Kristo. Siyinza kusukka olunaku lwa leero tuddingane nate era Katonda bw'anaaba atuwadde ekisa twandikomo